Yes, awanda boyiji agwe mukutu kwetuli ayonda gyosinzira kubanga tulaba hatukwagala nnyo. Mikwano gyaffe baganda baffe batulaba mitundu by'eggwanga ebyenjawulo Atassera tusazeewo okujja bwe tuti tube nga tukutuusako ebyenjawulo and of course tutangazaamu hamu ebyo bitambula mu ggwanga Uganda of course ensonga ez'amakulu tuleeta entertainment tuleeta social life n'ebirala ebisobola okuba nga bigattako so keep here ate na subscribe kindly subscribe video eno badde nsaba osooka ogimpere like ate atubeere nga tweyongera with me ndi n'omukulu Bobi yang ogamba otya ndi bulungi ogamba otya mukanda wange obulamu buli butya abulamu bwe butyo just kulemezaamu nga bimanyi mukwano gwaffe Mukunja Atassera finally kwerekerako president nze nno bw'otunuulira background yange nali siinako kale sifunangako yadde kirooto nti ndirinyako ku nyonyi nali sikifunangako ekirooto kyonna naye munalabira awo era ku olwo nali ndowooza oba ndoota neneekubako kyanjawulo ki ekiri mu nyonyi nti wali ng'ali mu kirooto kyo kyakifuula kirooto ddala enyonyi ng'esituka osooka n'owulira akantu nga kakusaze wano mu lubuto ne kakusalawo then era ng'egenda kukka wansi n'owulira ng'omutima gw'enyonyi boyo enyonyi naye nga naginyumirwa sigenda kulimba so musanyikiddeko kyali wange zitandise kutandise kati enyonyi munange ensi yo bwetyo ensi yo bwetyo kasita oyimirira ku ekyo ky'oliko ky'oyimiriddeko bwekiba nga kituufu yimirira ku ekyo yimirira ku mazima nze njagala nnyo amazima era bwe tukola ddiiru wano ngenda okulaba nga ddiiru eyo gy'ondeetera teri ku mulamwa gwe ndiko kugambirawo nedda eno ddiiru eganye eyiise ngamba ddiiru eyiise so ze mbeera zange so ne King Sheebah from street nabwo buyinza kuyigiriza ki ensi kati nnyo obulamu bwa King Sheebah kizibu omuntu yamulaba emyaka kale kambeenda esatu munange olaba obulamu bw'oyo omwana munnayuganda ali eyo togwanga musuubi nti kisobola okubeera era Katonda buli omu alina kye yamutegekera oyinza okubeeraawo nga munange gwe essuubi lyakugwamu ogamba nze munange kambeere wano ninde olunaku lwange lwendifa okitegeera Katonda aba akyasobola okukwatako okitegeera nze nina embeera gye ntuukako nenyiga naye nina byentunuulira ne ngamba kangume okitegeera si yenkomerere nti nali mbaddeko mu kifo ne nga wano sigenda kusimatuka wano kwera ebyange biwedde naye nina ate kye neeteekamu nti buli mbeera gye ntuukako ngamba kyali mu pulaani bweba yali fayiro nga Katonda yankolera fayiro yange ekino nali nina okituukako mpise mu challenges nyingi nga abantu bo bennyini be bakulumba ne batandika okwekubira naye ngamba kino olunaku luno lwennyini Katonda yali yakiteeka mu fayiro nti abantu bwe balituuka ekiseera ne bakwefuulira ne bakusabulamu naye ate nze buli lwe bansabulamu kinyongera maanyi okitegeera kubanga nze n'omwana oyo ndaba abantu sebo bamukuba mu comments negetunuulira omuntu alumba oyo simanyi King Sheebah nange oba otegeera bulungi kitegeeza nti bannayuganda munange tebamanyi kye baagala nti omuntu asolokera ku makya n'ambeera akasajja kuli oyo omwana namwe temulina kye mutugamba biki naye nga Katonda ebyo byonna yabikola muganda wange lwaki abantu bakubye nnyo olutalo luno and for starters waliwo omuntu abujesa abasinga balugoberera naye oba wakubriefya omuntu olutalo luno lutandika nti era lwatandikira oli obuzibu bwavaawo olutalo luno nga lutandika badde saagala kumentioninga muntu yenna mu vidiyo eno kubanga nze yavuddeyo nengezaako okugambako ku baana baffe abamu ne sayidi eri zonna nembakubira essimu ne bano abaana baffe si basooja
abaana bafa ku internet just gabo manyi president waffe fe yatuwa freedom tuli omasola okwogera kyonna kyayagala kyonna ya nowayo endowooza ye waffe tewaliyo ba dictator naye bw'olaba omuntu ng'awabye osobola omugambako n'omugamba nange kino kye tuliko tekirina kye kitwongerako lutalo lwe tulwana terulina makulu tuyina entalo ze tulina okulwana saawa zino ne tuyimirira ne tugamba abaana bali mu makomera be tulina okwogerako otegeera ensonga enkulu gye ziri nnyingi naye abantu abamu bakusobera muganda wange ntakeera ku makya nawalampa omuntu gw'olaba nti tayina kyali nze sayidde emu nemunange nina abantu bentunulira bw'okwata yes ng'olina omuntu gw'okwata n'ogeraageranya ne Bobi Wine neŋŋamba nayo n'omuntu ategeera ekitegeeza nti ogezaako kulaga bannayuganda nti gw'otidde oli olw'okuba yazze n'ekifaananyi ekyagala ofaanana ekyani kati nze sigenda sirika ng'ebyo mbiraba kuba kunafuya nti omuntu asobola okunafuya indirect asobola okujja n'akunafuya naga ye neyefuula kyaliwo ng'ate ali mu kunafuya nze no saasoma naye nina bwendaba ebintu byange era neetegeerera ekyansi gye nina yagala nnyo okwetegeerera saagala nnyo magezi g'abantu bangi kubanga n'abantu abeeyita abagezi ogenda okulaba ebigambo ebimuvaamu nga bya kisiru kati nosalawo n'ogamba ati list kambeere byange kaneetegeerere ekitegeera so olutalo omwami oyo gwe simenshonize n'alutandikako bw'alutandika abantu nja bafundizaamu nga nze omwami w'akamotoka atula mu kamotoka walaba kale gwakyogedde naye ate gwe nalaba yali mulala ogamba ow'ettake wawano kale bamumanyi kyemanyi bona babamanyi nga tebalitandika ne bagamba mbu alien skin yagana okujja ku convention yesu convention yali awo ku kitebe kya NUP omutegedde omwami bamutegedde kakati aliko n'akajeno kyonna kyali then nayongerako n'ebigambo ebirala byeyongerako nze we nabitunuulira nendaba nga ensonga ezo zaali nafu nnyo nga tolina nazireeta mu kamera kubanga ti nze natuuka ne neebuuza oyo nga byonna binafu kati bwe nakiraba ne mbuuza bwe biba nga bituufu ensonga ezo yazitegeerako ennaku z'omwezi nga 25 ogwokutaano saawa zino tuli mu mwezi gwa 8 si gwa 8 emyezi 3 kati n'obisirikira ne bivaayo kati mu myezi 3 ekitegeeza naawe oba walya mu pulezidenti olukwe wawategeera ku gundi eyo n'osirika saawa zino mufunyeemu obutakaanya n'ovaayo olw'okuba ebitatambudde kumu ababiri ekitegeeza naawe walyamu oli olukwe wasirika n'oyisaawo bye wali wagala oyisaawo then bwe byagaana n'ogamba kati kamwabye okitegeera so njagala nnyo kubeera ku mazima era nze munange bw'okeera ku makya n'obaako kyonkolera sisobola kusirika ngenda kyogera oba okikoze mu bulungi oba okikoze mu bubi ensi egenda kitegeera okitegeera so muganda wange navudde ne ngamba tusiizinge faya era bambi neebaza abawuliriza omulanga gwange ne basirika kubanga entalo zino tezirina gye zitutwala era abamu bavudde ne bagamba gwe lwaki odifendinga omuntu agezaako kunafuya pulezidenti no nze ndi mugezi nsooka netunuulira ono gundi nga tanayogera kyali kitya sooka nembala byali bulungi munange no olutalo lutandikira ku kavidiyo kati abasinga basanga akavidiyo ako ng'omukulu ali skin nga yegayirira Busabala awe badde nzija ayina ebigambo ne bitandika omukulu akolera gavumenti baliratinga ku motoka ya namba emyufu gyalina n'ebirala bingi n'ebigambo ebyo kati no status video eyo mpya oba yadda kati waliwo fake account eri mmanya ga Busabala yajja ne commentinga ku video yani ya alien nalowooza nti Busabala ya commentinze kati munange simanyi wegenda kiyita bonna kwanga te waliwo n'omulala kuba mube mbadde njogerako waliwo gundi era fake account ya commentinze ng'eri mmanya ga Bobi Wine era oli n'avaayo ne yeebaza n'agamba
president akonyemu nebo okona mu gundi eyo account eri fake so abantu abamu tebamanyi kwawula fake account ne account oshegera so abantu bafe mwena abali abatulaba mbegayiridde bolabanga omuntu nga akumya omuliro nga tonda muyambako kuseesaamu soko nonyereze kola okunonyereza tobuukira bagenda tutomeza abantu bange oshegera nze bangi batomedde muntu nabeeri nanvuma nze netuleeyo nenseka kubanga ate nze namanyire entalo oli musajja wabuvuyo ewana ali kavuyo nedda tuyinza obutali buli muganda wange si bwe kiri just nze natuuka nembimanyira era nze muntu bwankolera comment nangamba goli kanyampi wali ngamba thank you mwebaza kati mvuddeko ki ebintu ebimu mwina kubitunulira butunuzi bwoti ne biyita osheke kubanga bakuyivuma abayagala omuddemu nawo omuvumo oba omukolera video afuna amaanyi kati nze bwe olowooza nti nsobola okumentioninga kukola ki si bintu byange ebyo kubanga ndabira ddala bye tulimu byakyana kituufu nti twavudde ku mulamwa ogwafe ogw'okulwanirira ensi yaffe tuli mu kweyuzaayuza kati omuntu asobola okwebuuza gwe lwaki wayimiridde ne alien skin ng'ensi yonna yamuvuddemu n'emukuba ekibuuzo kyange Bobi yange alien skin n'ebitambuzibwa mu omusajja wa Busabala saawa zino ku mbeera eriwo nyinza obutakugamba nti agwa sayidi eno oba gwa sayidi akyali mu bbanga atagala naye bw'obeera mu mbeera bweti nina challenges zensanga nze kenyini good enough nze example nti nze neweerako example nze bwebeera mu mbeera bweti tomanyi simu zenfuna kati abasajja bano bagenda kukozesa chance eyo batandike alien skin twabagamba abaana abo tebakwagala baana ba NUP bazirina wallahi kati gwe bwobeera n'omutima omunafu wallahi oba ogenda osegeera kati ensonga lwaki nze nyimirira ne alien skin simiridde naye nti byakola bituufu no nze nzikiriza nti omuntu asobola okukola ensobi nkola ensobi nange nali nkozeeko ensobi era tukyakola ensobi kisooka tuli bavubuka bato amalala mangi tetumanyi kwogera mu kamera tetumanyi kwogera nti omuntu wakunyiiza ovaako ne weekanga ng'olina ebigambo by'ofulumiza kubanga yo mwenyini yankubira essimu ng'amaze okwokyamu bamaze omukuba n'anyiiga n'akomyawo omuliro bw'akomyawo omuliro nga bimaze okutambula yankubira nze yasooka namukonako ng'ali ku live naga Bobi yange ankubira kati bwe twava ku live bwe yava ku live nankubira ngamba wamma mbuulira munayokyeza ne ngamba tomanyi kyokoze naye mbadde nkulaba okozesezza busungu bubadde busungu kati nze manyi nti waliwo omuntu gwotasobola kukontrolinga osegeera ng'anyiize kyuva olaba nti osanga omuntu waliwo amunyiiziza nakwata ejjambiya n'amutema gwosobola kikola ng'omuntu akunyiiziza okutundula butundulizi so waliwo abantu bwe mulina okumanya nti kati obusungu bwe ono bukoma wano omuntu omunyiriza nakwata ejjambiya n'atema omuntu kitegeeza nti ebigambo aba talina kyalaba nti aba alaba talina kyakoze kati ye talina kyafiirwa naye nga bimaze okutambula ate amala n'agala boyi nayokyeza osegeera so muganda wange nze nalaba nti yabikozesa busungu era neŋŋamba saawa zino nina kugambako ku bantu baffe abamu nti banange tuleme kulumba oli si gwe mulamu era nze okuvaayo saavaayo nti mpagira alien skin ebyaddala nze alien skin namubeerera mu enaku 3 ng'ekivulu kyo kisembedde era nenkuba obulangu awo biki era abantu abamu bwe bandabanga nga balowooza waliwo ansindise nti ngende ekole ki mbeerewo nze nagendayo nga nze saagala muntu kuzoleya muntu osegeera bwe bamukubira oluyi oba yali stanti oba kyali ki kyonna kyekyali nagamba nze saagala kulaba oli ng'anyigiriza muntu wa wansi njagala nnyo okuyimirira n'omuntu wa wansi osegeera so navaayo nemusupportinga kati bwe musupportinga abantu abamu era ne batandika okukomentinga okumanya nti ebintu ebyo byava ddala kuba mwe mubirabye kati nga comments ezimu oziraba ziri negative oyo mugenda muwanika abafuukira ekizibu nze twani afuukira ekizibu kati kankubuulire bwe tukeera ku makya ne twekwata ku mukono ne tutambula n'otuukawo mu kkubo n'oneefuulira sisobola kukwogerako
kubanga basinga baagala kuboogerako nze tambula butambuzi byange nembivaako gwe nokola ki notambula bibyo kati singa abaana baffe basirika ne beyandivumye president bo ne basirika ne tugenda mu maaso mulabe waffe gyali yes yamuyisaamu gundi yamuyisa mu kamwake naye naye bwali busungu nga bwe nkugambye abeeyita abawagizi nga bamuyisizaamu egaali n'anyiiga ati bwanyiiga n'abawa kye baagala kubanga bo bakuyisaamu egaali tulaba alien ono nga ebivulu bya wonna waayibba ebiseera bisinga ng'agamba ati naye temuvuma nga Bobi Wine mubikole naye temuzoleya ngani kibanda avaayo akola statement agamba nti enjovu ebbiri tezisobola kusinkana abo abantu abiri tebasobola kubeera mbu naye alina eggaali ye nti wezigwamu kati no kweyo ensonga nze kankubuulire ebbanga lyemaze n'oyo kyali asaagasaaga nnyo tulina kumanya abantu abasaaga n'omuntu ali serious ndibusobola okubeera nanga mwana gwe fala gwe mwana nga byakusaaga kati gwamutwala serious gwabeera omukyamu nti mwina kumanya nti wali omuntu ng'asobola okubeera awo negusaagasaga kati nze nagumanyira bwayogera ekintu ng'ali serious mumanya nti kino abadde serious kati gwe bw'omutwala serious n'okyongerayo gwaba akumyemu ki omuliro so kati njovu ki nze byaddala sisobola era mbasaagala nesaawa bannange bwe tuba tubala nsobola okukwata Bobi Wine ne muteeka mu namba eki nembala paka ku 10 nendyoka ntandika kunoonya yaani netutandika okunoonya omuntu gwe tusobola oteekayo kati nzaawo sisobola era bw'oyogera nti obadde ogezaako kubageraageranya ne interview esobola okukoma wano kubanga niba nange utandikirawa ye bannange osegeera era naye mwennyini mweyo ogundi lwakuba banoonyaamu ebibi byayogedde ne babitemamu ne babigata ne batambuza ebyo osegeera naye n'ebirungi byayogeddeko nabyo muhanditi bitemyeyo ne mubitambuza nga bwe nkugambye nti nze njagala nnyo okwogera amazima gali tufuula ab'eddembe abaana bano lindako katono nnyo mweyo interview yagamba nga muba mumpanise nnyo kyogamba ntuuse ku levo egeraageranyizibwa ne pulezidenti muba mumpanise nnyo bannange ye mwennyini n'akigana nagamba tekiriyo era tekiribeerayo okitegeera so ekyo ako baagana okukatemayo naife twakalaba okitegeera kati ensonga lwaki nze nyimirira simudifendinga nti kyali wange nno naye njagala nnyo okuyimirira munange abantu batya amazima era tebaagala mazima naye nze saawa zino bwe mba nyimiridde n'oyo ekitegeeza nti n'olutalo olulala olugenda okujja nga lulimu omuntu gwe njagala ennyo era nalwo ngenda lulwana kubanga nze abantu baffe bamanyi bavaako omuntu asobola okubajja ku mulamwa munebukera ku makya nga ate kati emundu bazitunuza mu president bali bakikozeeko kati nze omuntu asobola okeera ku makya nayisa mu president amaaso tasobola kulumba muntu yenna nensirika nga ndaba tebiina makulu nze era mu interview zenkola mbagamba bannange omulabe waffe yazudde obunafu bwaffe we buli tasobola okujja ye mwennyini example gyengenda okuwa okimanyi nti saawa zino aba NRM be basinga n'okukumamu omuliro bagamba lwakyazoole ya pulezidenti wammwe kati mwe bibakwatirako kale batwagala nnyo era bamwagala nnyo lwaki be bakumamu omuliro ze nina ne TV station gye nagenda kejja baali tebamanyi nti nina vidiyo gyenkoze nga ndi ngaawolereza oli bampita nga bamanyi kati nze nsabula nga balowooza tigenda sabula mba ntudde mu gundi ne baŋŋaaka kati oyo mwana lwakyamanyira pulezidenti wammwe mumwoke yakola ki yavumako ne Katonda nagamba mu sitani ye yakola ki akagundi ako kamanyi mbuye yamusumulula neŋŋamba eno TV kuva ddi ng'ewagira pulezidenti wange kati singa nali musiru nali nkaguddemu naye nagamba mwe bakyali yadde bano bamutandiseeko olutalo era bamuvuma naye nze siriimu ndi mugezi era tosobola kuntomeza osekeera bwe ndaba nga ebintu tubitegedde at least nsirika kati ninyo ejo waliwo gayigwe nabadde naye promota abasaidize omubende alien skin yalina okuyimba
n'aliyingira mugabo manye ebya ssente abantu ne bayasa ebintu ali n'alinye mu Canada e Kampala saawa promoter agamba ali n'abanja n'abalala tujja kuzingiramu ne shows endala yadde alina okuyimbibwa eggwanga olwaleero yes teyasobodde kulirya n'abalala bangi mukulu bitekisire yali agamba promoter baafiriza mukama wamwe ono okuyiwa ebivulu kikyoyinza okukyogerako era nsonga kale mukwano gwo kyekigambo ekituufu nsonga ki kakati omukulu oyo alina manager we ndowooza nebasaagala kwefuula mwogezi wa Alien Skin kimanyi naye alina obunafu bwe esobola okubeera eyo noga ne mwana twade tukibaze bubi naye ono akikubye kati example nga Freedom City wakiraga ekyaliyo kati bwakeera akumaca nagamba banange twakikubye badde nsaba onyongereyo bapromota namwe mubeeremu n'ekisa nti osobola okubala ekintu nekibeera successful bulungi nnyo n'okusinga bwebadde olowooza kati abaana mubatemereyo muleme kubeera abantu abaagala okukozesa omuntu ate ye n'atafunamu gwe n'okola ki so nze ndaba kyetaagisa okubeera nga kutegeeragana tugende ku nkwacho festival avaayo agamba nti egenda kubeera Busabala ekibuzo ekisooka Busabala ebivulu tubadde tuludde okulabawo ekivulu kyonna kyonna nga kyamaanyi Busabala eyo esobola okumuweebwa Busabala okuva enaku z'omwezi 9 October era October November October yes 2019 era olutalo bankwatiramu era ne bansiba awo wenyini community price ne bansiba ne vaayo naye okuva kwolwo omukulu tebaddamu kumukiriza kutegeka show yonna bakivulu kyonna era ne Busabala ne bagibaninga so Busabala bakirizaayo nga bu baby shower birthday parties embaga kubanga ezo zibeera mu kyama tebamanya naye bwokeera ku makya n'olangirira nti tugenda kutegeka show Busabala bababeera bagenda kukola ki kugigaana kubanga nze lumu nasanga ow'amagye ng'agaana abantu okugenda Busabala yali awo ku kaazi ng'agamba mwe mulagawa nti tugenda Busabala Busabala bagigala muyingire wano Shegeera waliwo gundi eri awo ekitegeeza nti yali agezaako kugaana abantu kukkirira eri bagenda bakwata nja kubuuza Bobi yavaayo apositinga nakumuuza lwabadde lwajjo leero jjo jaka lwabadde lwajjo oba leero jjo ng'agamba Busabala is open for business nti tingalinga agamba nti kale asobola okujja n'ateekayo n'asaba tunagamba business baby shower ekivulu ali endolo kati ologachicha kati gwe bakwogera sikustigwe mwogezi naye ng'atunuulira ensonga okugamba mbu tugenda kakati ne ku diversion oba yali vibe naliwo ku live era nali ku live bye just atuteeke omanyinga bwe yagamba nti yazaalibwa kubalumya mitwe kugambye oyo kyali bw'omweteekako walayo osobola n'okulaluka omutwe gubaguyu kwegamba ye ebintu bye byakusaagasaaga kukola ki vibe biki ate abamu ne bamutwala serious nkwacho festival eraga wakati kubanga abajesuze abadde bangi so yona gye naabeera nga bwe kugambye nti siri mugezi wa ekiri mu preparations nkakasa mwekiri kubanga namuwulidde ng'akyogerako so ffe tugenda kulinda tulabe nga tuwagala okumaliriza eyo ensonga abawagizi abamu betulowooza nti babadde bamuwagira bakkakkanyeemuko ne baba nga bakyusiza oluvannyuma byonna ebitambula mu maaso amaanyi ga Alien Skin gagenda kusigala wa bino byonna nga gwe oba olaba kigenda kimugaseeko bakimukendezeza kati mu Uganda wange nze neewala nnyo okuwagira ebintu bye sitegeera kukeera ku makya n'empagira olw'okuba gw'owagidde kitegeera nti onawagidde nange kampagire bwe mba nsazeewo n'empagira omuntu oba neemwagala ne ngamba ono kyali wange mwagala ebyaddala okitegeera siwagira olw'okuba owagidde omuwagizi wa Alien Skin omutuufu tagenda kyuka ayina ensonga lwaki yamuwagira okitegeera ayina ensonga lwaki yamuwagira so ate n'ekirala munange ngati nga bana ba gavumenti bayinza okuba nga bebali mabega w'ekintu kino baagala kukola ki kusuula Alien Skin bwe bamala omusuula ulira bwe bamala omusuula bamututeekeko
nti abaana ba NUP abaana ba Bobi Wine basudde alien skin nze tubadde twogera nange ebyomuziki bino njagala biwumula tebyali gundi nange mpulira njagala biwumula ye teyali wa music omanyi gye yava yali akangamu nekikwatayo nagamba bannange nekimusinga amaanyi kati ngawulira yagala biwumula kati nebuuza bwakeera ku makya katugambe nga wano wetuli nagamba mbivuddemu kati mbibe bya music mbivuddemu golowooza tewaliiwo bannayuganda bagenda okugamba nti bali be bamusuula kati ensonga lwaki nyimirira ne alien skill siyimirira naye nti nsobola okukola ki okuva mu president wange wallahi teri muntu gwenjagala mu nsi muno nga musajja oyo Bobi Wine era ensonga lwaki saagala kumugerageranya na muntu yenna era bwe nkulaba gwe ng'ogezaako simanyi yalumbye ono mba ndaba gwate gwe mu kyama ayagala okukola ki okugatagata ebintu ebitakwatagano boogezaako okunafuya oli so baganda wange wano wembagambira nti entalo teziyamba entalo tezina kyezitwongerako yadde naka tuli mu kuwa mulabe waffe chance nze siganye munange munvume nga bwe munvuma nabimanyiira naye waliwo abantu abanafu ennyo nga ye bwawulira nga omuvumye gwe kasiru gwe kino nagamba bannange baba kituufu nfuuse musiru nze wompita omusiru mba sifuuse musiru okitegera nze ngenda kuleka ovume era bannange buno obubaka mwenna abayimbi mu butwale mwena mu butwale nti oli bwakuvumanga nkwegayiridde kyolina osooka okukola sooka wejjeko essimu weewale okulabikako mu zi interview kubanga abanno abamawulire baba baagala content abasinga tewabaddeewo katambula ku intaneti banoonya kye bapostinga tebakiraba ng'ate gundi ezo balina kye bazifunamu so bo baagala kukokyesa kitegera omuntu naddawo n'akutankuula oyogere okole ensobi bo bakola amawulire so era nammwe bananga ab'amawulire mbegayiridde oba oyimiridde n'omuntu yimirira naye bannange leka kukozesa gundi gy'olina ate okusuula omuntu tomanyi muntu oyo osobola omukwatako n'asituka enkyanga yagenda oyamba omwana wo okitegera tubeere n'emitima egyagaliza oli bw'aba akulese n'atambula muleke ojja musanga mukisa gwe yagenze okitegera so abantu baffe gwe sooka obalemu luno olutalo olina ky'olufunyeemu oba just olyawo yonoona budde bwo wekyankalanya wekka tolina kyofunamu wejjako n'onyiiga n'obeerawo n'ovuma essimu yologa gagatinze bannange ninga bw'oliko bali ku birala nnyo okitegera so munange abakuba bambireyo obugambo Bobi bannange abanvuma era ng'abamu bansuubiza nti ngenda kugwa bannange mwongeremu amaanyi muli ku katuufu mwongeremu amaanyi muli ku katuufu Bobi yanga siina bizinesi gye nkola wano mu Kampala nti egenda kugwa siri wa music nti mugenda kunzuula kati ngenda kugwa ntya mumpule sisobola kuva mu struggle sisobola siina nawe ntandikira nze munange kugamba empisa mu challenges nyingi nti abasajja ate baagala na kukozesa chance nti nze ndi munyankole basobole okunkyaya abantu abamu bakozesa socialism era ze babankubira essimu oba balina abantu nno bewesibako tebakwagala mwesimu abantegeerera nze era sajja abantu kunjagala sajja nti abantu bandabe banjagaleko ki nze paati gye ndi mu kuzanya yange nga muna Uganda nina etofaali lye ndi mu kuteeka ku nsi yange era nze njagala nnyo okukola ebyafaayo yensonga lwaki nsirika nti ne bw'okola otya era omuntu yenna aneesimbamu weesibe ebbiri nze g'oliko siseguka genda kujja onsindika okole bwoti ate enkeero ngenda kulinda mu inbox ng'ozze kwetona munange ensonyiwa baatutomeza lwaki gw'ogenda kubeera nga weetonda buli kaseera nze waliwo eyasooka wano okunkuba yayina following ey'amaanyi namusabira nti munange Katonda akuyambe kozesa following gy'olina ng'oyagala suula muntu naye munange togenda mmalako kubanga waliwo ensonga lwaki oyo mwana ali awo lwaki yajja kati goyinza omwesimbamu nti oyagala musuula ate gwe n'ogwa tulina abantu be tubadde tuludde okulaba ku midiya okwo nga baali bakikuba nga bamaanyi nnyo naye newabaawo akayitamu ne tubanoonya nga tetubalaba ate bagenza okudda ntibabuuza waba mwabaddewa banoonya kamubaaka so abantu abamu tetubawa budde
aba boogera nze sibende ko nazo kakanya lutalo yanga ngambagamba banange zino entalo tezina gye zitwala tuyina ensonga ze tuyina okwogerako era mu abalina following waliwo batabanyi bamwe be bakwata tonnabagambako nti babakwata naffe tubimanyi ng'ate babayirawo omubiri pato Uganda aliwa bamukwata banange mu mupostinge omwana oyo yakuyirawo omubiri musajja gwe so lwaki osirise so omuganda wange ndowooza byebyo ali ekirala kyobadde bagala okumbuuza tewali nnyo kyamaanyi just webale kubanga banange kaneebaze pulezidenti wa Uganda omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu taata nkwagala nnyo yadde bo bagezaako okuzimba kino kye bali mu kuzimba nga baagala kujjako nga balowooza basobola si baagala nga basobola okujjako bakyaliibwe nnyo Mr. President nkusuubiza nti bano abalowooza nti basobola ekikola ekyo tebasobola kubanga si be baatuleeta naffe twekanga nga tuli mu kifo ate abamu beebuuza avuddewa mumanyi gye twava mmwe so tugenda kuyimirira era tugenda kulwanyisa nakyemalira naye bwe munaabuuka nti nakyemalira akozesa teekiseezo obukodyo obwo obubadde obwo okwagala otunavuye mugenda kivaako mugambe nti kati bwe wajja akatalo konna olutalo lwonna nga terulina makulu tetugenda kulwenyigiramu twamubuuse yali eri kati awanise okugulu tomanyi byakukusa kati ali mukubba ebintu bingi nnyo naye tusobola nga byogerako dokumentale y'omusajja yo mwagise kambeebaze nti mwebale munnange mwebale mwagezaako kugibuzaabuza oba ani abasasula kati Japan twagiraba wakomadde egiwuliza n'ekimanyi n'ekiro babadde ba premier league nze zeke ya postinze naye ate bwe nteekayo posti eyo bakulaga nti tebagirabye nagiraba era yafunye abantu balinga bameka naye bw'oteekayo ebyekisire bitalina makulu balayikinga so mwebale kwagala nsi yammwe kubanga kati munnange awo we muli kyokka mundaga nti mwagala nkyukakyuka banange bannayuganda bali ku ground wallahi struggle yaffe si ya ku social media kino kankiddemu si ya ku social media yaffe ya ku ground era mwegatte twegatte tukwataganire wamu tujjeko nakyemalira abagitambuliza ku social media bagenda tusanga mukitegeera banange mwebale nnyo mwebalire ddala president abaana bakwagala bakwagala era abamu batuuka n'okugamba nti at least omuntu okwogerako struggle at least ekomaawo nze tasobya tawabulwa ye kituufu tasobya era tawabulwa naye mbeegayiridde ffe abamuwagira tuleme ate kukozesa gundi eyate okumunafuya kimanyi nti omuntu asobola okuwagira nakulemesa n'okutambula negamba nange banange tukwagala nnyo tova mu kifo kino tukwagala nedda nze Mr. President sigenda kukola bwento ngenda kulwana love gyenina gy'oli mbeeko at least kyenyongerako sigenda kuwaana Mr. President nga ntudde ngenda kuwaana nti President nga bwendwanyisa oyo atudde mu ntebeyo osegeera so bannayuganda bwoba olina kyokola kikole ng'olina kyogattako si kukola ate nga tetuva mu kifo nga wabula tudda buzzi mabega mwebale nnyo mwebalire ddala nkujjukiza Hajimiti omulumbi w'edduwa asobola okuba nga gwe wenna alina ebitatambula bulungi nnyo osobola okuba nga omukoonako obulamu ne buba nga bukyuka oba nga olina ebizibu eby'enjawulo olina byagala okuba nga ogatta bizinesi ziganye oyagala mukisa ebintu ebyo asobola okuba nga awo wennyini ne nkujjukiza ne Shadi Properties and Consultants banono batunzi battaka kuva kakadde kamu osobola okuba nga ofuna poloti naawe noba nga fukala ndudde mu ngeri emu oba endala balina estate empya okuva ku millions 5 wano kumpi nnyo mu kibuga nesimusu 10 okuva e Kawana town mpaka estate eno wero osobola okuba nga naawe obulamu obukyusa anoba nga ofuna poloti osobola okuba nga ozimba ennyumba yo obulamu naawe nobaako situation gy'obuteekamu enjawulo wanda bwe yugi subscribe